weewaawo muganda wange bweza nnyo. Kaakati ate singa wadde ombuuliddeko nti ojja kusobola okukateekayo osobole okukola akawanvu, naye mbuliddwayo omuntu yenna avaayo okutubuulira ekika mu kibbo. Buli kika abasajja Abaganda n'abakyala ekibbo muteekamuuko ekika. Omusajja teyaliiranga mu kibbo kitaliimu kika. Oba mukiwulira bannaaye? Naye kati byakyuka. Omusajja osanga omummonde nga bagujja mu kibbo, naye ng'ekibbo mwe bagujje temuliimu yadde ekika ekimu. Ekibbo ekyalula abaana otandika n'entobo. Bw'otandika n'entobo naye oba otandika okiweta kisobole okukola ekibbo, awo wennyini w'owetera awo w'okwata emigo ebiri n'oyisaamu oluyulu lw'olukisa ekibbo n'oluyisaamu okuviira ddala waggulu ne wansi n'okwata emigo ebiri. Ontegedde? Awo wetuyitira ekika mu kibbo. Era ekibbo bw'okisanga kirimu oluyulu olusibye emigo ebiri, ekyo kye bayita ekika mu kibbo. Ekibbo ekyo bw'oba omaze okkiruka ng'okitaddemu ebika, osobola okuteekamu ebika nga 4. Ne waggulu ewasemba ku mugo ng'onootera okkifundikira, nawo n'oteekawo ekika. Omuntu atasobodde kiraba eri wansi, ekika waggulu nawo nga weekiri. Omwo mwennyini mwe bateeka amazzi agavudde ku Nnaalongo. Amazzi ago gasimibwa okuva ku Nnaalongo. Nnaalongo ndooza mwenna mumumanyi. Nnaalongo lwe luzzi olw'enkoma, olw'ensulo nga lwa nkoma, lwe tuyita Nnaalongo. Mazzi ago batera galeetera mu nsuwa ne bagayiwa mu kibbo ekyo, naye nga tekitonnya era temubaamu yadde ettonde eritonnya. Tuli ku ani ono ayadde atugambye okwalula abaana? Omwo mwennyini mu kibbo nga bamaze okuteekamu, senga w'abaana omukolo ogwagukola oba jjajja wa famire. Jjajja wa famire, senga w'abaana okusingira ddala be basinga okukola omukolo ogwo, bassenga. Olunaku gwe omukyala lwe bakuyita okutwala abaana okubaalula awo w'otandikira. Era omwana bw'aba si wa mu nju omwo, kwabo abaana b'oba ozadde, n'okwata obulira bw'abaana bo, nawe gw'omanyi nti ono omwana newankubadde empaayo akalira naye si wa mu nju eno, munnaye weegendereze nnyo, mwannyinaze ggwe ali wano oba ssenga wange. Ofubanga nnyo okulaba nga bw'oba owaayo obulira buli, waayo obutuufu bw'okakasa nti ddala kituufu abaana ba wano. Kuba ekiva mu kwalula abaana abo ng'akalira wawaddeyo akatali ka wakaawo, endaga butonde eba nkambwe nnyo. Ate ggwe wenna ali wano nsobola okukubuulira ekigambo kino, ate tokiyita kya kusaaga. Omusaayi gw'olina gwe guli ogwa jjajjaawo ow'ol1600, gwe musaayi gw'olina. Ontegedde munnaaye? Teweewakana. Oli eyasookera ddala okuva mu 5 oba okuviira ddala mu lubereberye, gwe musaayi, tebatondangayo mulala. Era bw'oba omanyi gye yaziikibwa oba gye yafiira, oyo jjajjaawo eyasookera ddala, bw'oba omanyi waali, genda ofuneyo okolwa kirine bwe liba ggumba limu,
naawe bakwate ogugwo bagende mu kyuma ky'omuzungu era bajja kugamba timukwatagana bulungi n'oyo. Ontegedde kyeggamba? Gw'omusaayi gwaggwa wajja ku nsi eno tolikyuka okuviira ddala olubereberye okutuuka kati ne gye tugenda mu maaso eyo. Ojja sigala ng'omusaayi gwo gwegwo gwatondebwa ne guggwa. Ye jja kitaffe bwe yamala okutonda n'abaleka ku nsi eno mukole bye mukola, naye n'akuteeka mu layini gy'olina okubeera mu lunyiriri lwo. Olwo lwe lunyiriri lw'ovaamu. Kati bwe baba batandise okwalula omwana atali wa waka, kyemmanyi era kyempulira, abaana kungulu bazannya bulungi. Enkejje eyo bagitabulamu, bagiteekamu. Ke kali akalombolombo ke mbabuulidde nti omukulu w'oluggya ategeka enkejje ng'afulumya olumbe n'akugamba eyakwalula ekoze eki? Esiridde, n'agikasuka mu kyoto kiri nga wafa. Ke kakodya oba ke kalombolombo akaliwo awo. So mu kwalula abaana walina okubaawo enkejje n'omuzigo omuganda. Enkejje eyo ng'egattiddwako akalira k'omwana babifumita mu muzigo bwe biti. Okitegeera? Era bwe babisuula mu kibbo kiri azannyira kungulu wa wakaawo ng'akikoze wa mu nnyumba. Naye singa si wa wakaawo, akalira ako n'omuzigo gwe kaliko n'enkejje yaako bijja kukka wansi okusobola okwawula abaana abawaka n'abatali bawaka. Era ebiseera ebisinga obungi gwe omukyala gw'owaayo omwana wo gwe wazaala ebbali mu matigga n'omusuula mu matigga, alwala oluusi n'okufa afa.